Parliament ebaddemu ebituli oba oli awo. So kyetuva tusaba bamukulu bamwine abasinga ababaka abangi nti bakulembeze Uganda, kubanga bw'okulembeza Uganda then tutandika okubuuza omukulu owange avudde mu DP bw'afuuka speaker agattako oba atoolako. Nze kama koogera mu myaka 4 bamwine akimanyi nali sirondangako NRM oba Museveni. Naye ku luno juzi nagenda nentunulira akalulu ka presidential nentunulako nentulika nenseka. Actually noli nambuuza oseka kinenga ngenda kulonda President Museveni. Kakati ku MOP nenonda Dora Nalubega owa DP nentuuka kuuma n'MP. Bannabyafuzi beetaaga bamanyi amaanyi ga radio. Nganze omuntu gwemanyi alina kyakozeewo. Shamimu Malende tap President Museveni gwe tubadde tumanyi naddala mukulu bamwine amanyi bulungi. Naye mulundi ki bwe yali alonze cabinet ekifo ekimu ekya Minister wa Justice ne kimala omwaka mulamba nga kikalu. Lwaki kyamala omwaka mulamba nga kikalu tekirimu minister? Kuba yali akyateesa ne Nobert Mao. Ekigezo NRM kyeyina era mukulu bamwine kyagenda okutwala kuba kituusa. NRM eyinza okwesigika. Muna Uganda ali eyo njagala otunulira omubaka gw'ogamba nti akufaanana. Bwe kituuka wali mu kulonda ekifaananyi ky'omubaka wa Parliament kijja kwawukanira ddala n'ekyomulonzi. Olwaki nti ajja kuva mu kulonda speaker ow'ensonga alonde speaker amuwaddeyo kitu kidogo. Alonde speaker agenda omusuubiza trip. Alonde speaker agenda omusuubiza akakiiko. Abana ababaka ku mulundi guno tubeere curious. Babagamba nti waliwo motoka ya parking awo n'ateekako kamera ng'eraba buli omu gwakola gwateekako. Kakati ababaka bamaliriza balonze nga batya okubalaba. Tunulira Nita Mongo nti ye speaker okusinziira ku character NRM futuringayo kubanga buli kimu kyonna akoze atya akibakoledde. Kakati nsubira President Museveni naye alumu omutwe gamba kati ono bwe mujjawo wano n'amuteekawa. Kyemanyi ekifo ekiriwo ekikya futuringa nga kiri aganaaga kyekya Prime Minister. Agenda kufuuka speaker ne deputy speaker bateekwa kubanga bagenda kutuukiriza manifesto ya NRM. Kati owa DP agenda kutuukiriza manifesto ya NRM. Ateekwa ekiva mu caucus ya NRM ebisigara byo bya kutuukiriza mukuru. Ate nze batebandike mbawa amagezi. If you can't defeat them, you join them. Olinga atuzeemu ekibuuzo omulonzi wa speaker omutuufu ye NRM caucus. Yes. Weewaawo nga bwakyogedde nange mba natuuse dda program wali omukka tewabula muliro dakiika zigenderedde mbakulisaayo mupiira abasobodde okuwangula manye ebyeyo mbitegeera kitono ate neeyama munze ekintu kye sitegeera nnyo saagala kukyogerako nnyo kyova olaba natereera eno gye ntegeera awo ne tulyoka tutambula kale mbakulisaayo masinzizo abasobodde okugenda abasiibi mbebaza mbagaliza okusiiba okulungi ku buli ludda lwonna abafunye ebizibu mbasaasiddeko n'abafiiriddwa ate nammwe abafunye ebirungi abava mu mikolo n'ebidduluza bwe ntyo mbakulisaayo programu wali omukka tewabula muliro ebeego bye ku ddakiika ziizo 7 zokka ezibulayo okuwera essaawa 4 ez'ekiro tujja kutambula bwe tutyo paka nga zikunukkiriza okuwera 6 tukubaganya ebirowoozo kubikunyeezezza kubikusanyusizza ate era ne tukomawo ne tutunuulira ensonga ezigenda maaso mu ggwanga tuva mu kalulu tudda mu kalulu kaakaggwa mpozi tulindiridde bulindirizi kukakasibwa kw'ababaka abasuubira okulayizibwa ennaku z'omwezi wakati we 13 ne 15 omwezi gunaaba gwa 5 kale n'olw'ensonga eyo ebbugumu lyatandise dda mu Parliament ng'abeesunga batunuulidde kifo kya bwa sipiika. Ekifo ky'obwa sipiika kikutte wansi ne waggulu. Nina ebibuuzo 2 ku nsonga y'obwa sipiika. Nyinza okukibuuza nga asaagirira naye nga we tujja okusimbuka tukubaganya ebirowoozo. Olwokaano olw'obwa sipiika oba n'abopposition baba balulimu mu mateeka teri abagaana naye ekyo nkibuuza lwakuba ntunuulidde trend ti sipiika ono alondebwa babaka ba Parliament naye bwe tutunuulira Parliament nga bweyimiridde mu kiseera kino amaanyi ga opposition matono nnyo ate nga geeyongedde na bweyongezi kukendeera nti at least Parliament omulundi ogw'e11 opposition yali eweza ku babaka abaali mu 116 naye ku mulundi guno bw'otunula teweza na babaka 8 NRM yeeyongedde embavu mu muwendo gw'ababaka ate nga ekisalibwawo ekibiina era
tetulabangako nga kyawukanye ku ekyo naye ntunuulidde babadde ba speakers ba parliament sikututte wala nnyo kuva wano mu 86 ojjukira bulungi awo banansiko baali bakavaayo era goyinza okutwala nga speaker eyali chairman mu kaseera ako chairman wa National Resistance Council Yoweri Kaguta Museveni goyinza okuyita speaker yakubiriza naye ate yete yakolanga nnyo ku bubwenga ye naye omumyuka we Alhaji Moses Kigongo yasinga kukola omulimu ogwo olwono 96 paka 98 mu myaka ebiri parliament eyo yali ya mukaaga netubeera n'omukulu James Wapakabulo omusajja yali ava Mbale eyo awo entandikira okutandika okuwulira amannya agera wonzijanga lombojja bulombozi kuba bwe nvaawo ngenda ku mukulu Ayume abajjukira Francis Ayume musajja naye yakola emirimu parliament erinnya ne livuga paka leero yafiira mu kabenje kamotoka eyo parliament yemu era yali ya mukaaga wakati wa 96 ng'oli atadde enkasi paka 98 kakati naawo ate omukulu Edward Kiwanuka Sekandi wakwatira enkasi yokubiriza olukiiko olukulu olw'eggwanga era n'agikubiriza okumalira ddala ebisanja 2 ze parliaments 2 ey'omusanvu n'ey'omunaana kuva 21 paka 2011 ng'amyukibwa omukyala Rebecca Litwala Kadaga bw'atyo Speaker Sekandi omulimu ogwo bwe yaguta omumyuka we n'agutwala butereevu era bw'atyo omukyala Rebecca Litwala Kadaga bw'akwata mu parliament ey'omwenda n'ey'ekkumi gwe mwaka 2011 paka 2021 ze parliaments 2 yayagala yali amyukibwa Jacob Olanya wonna akalulwako mujjukira kaali kabugumu nnyo nga bakampeni nga bagamba nti twakkaanya omuntu akubiriza ebisanja 2 oba amyuka ebisanja 2 n'abeera speaker omujjuvu ebisanja 2 n'aviira ku banne nabo ne batwala ku kifo ekyo nga campaigning okoma wagamba nti nedda ekyo tetukikkaanyangako busobozi bw'omuntu busalewo nga najja naye ayagala okweyubula okuva ku deputy ayingirewo naye agamba nti nedda ekifo kyange naye era munnange maanyi ne gava gye gava bw'atyo Jacob Olanya n'awangula speaker Rebecca Litwala Kadaga era ku mulundi ogwo omukyala Nita Among najja nga deputy we naye Olanya entebe kugibugumya olumbe ne lumumamula wo kale mu kaseera katono nnyo parliament yali erina okuddamu okulonda speaker era we yali awo bagamba abeera ku mimbali yatwala swala mu maaso era yali speaker mu budde obwo yali deputy yalondebwa n'abeera speaker bw'otunuulira ba speakers ba parliament abazze babeerako kati nga gwe ntandikiddeko Edward Kiwanuka Sekandi yali amyuse ba speakers 2 balamba bentandikiddeko eri Wapakabulo ne Ayume ate bw'olaba Rebecca Litwala Kadaga yali abadde deputy okumala ebisanja 2 Olanya awo yali abadde deputy era okumala ebisanja 2 naye nyinza okugamba nti weewaawo tebyajja bulungi naye ntamongo banyinza okugamba nti oluyira lwamulondera embazzi obwa deputy teyabulwako n'akwata ekifo ekyo naye kati embiranye eriwo munda mu kibiina kya NRM bwe bwa speaker ababaka 4 be baakavaayo okulaga obwetaavu bw'ekifo kino okuli president general kibiina kya Democratic Party era Kennedy Mutenyo akoze bubi kubanga yambalidde ddala kipande kya mukama we naye ngo yategeezezza obwa speaker nga bwetaaga tulina omukyala Lydia Wanyoto eyawangula Mbale naye yalaze dde obwetaavu Pasis Namuganza ate ne wabeerawo mukulu aliyo erinnya eryo ligira Alioni badde manyi bakyali bana baweze waliwo n'omukyala Florence Akiki kale naye nga ate ali mu ntebe agamba nti bannange temulijja kunsenza luti ekisanja nakatwalako kimu nzikirizibwa ebisanja 2 naye ate n'abajja bagamba nti ebyo tetubikkanyangako bwe kiba kibadde kizze bwe kityo kibadde kijja ku lwakyo kati awembuliza nti oba opposition naye teekateeka okuleeta kesinza kulekera mabega kulonda okwo okwaggwa okwalimu omukyala Kadaga opposition basakimunga nkuyege naga nti affe tetujja kusimbawo muntu katuwagire ono weewawo byagenda bwe biti kyokka jjukira olwokano olwo lwalimu ne Ibrahim Semujunganda opposition naye aba opposition tebamuwagira njaga kutandika ne Kennedy Mutenyo enkoze by'okuleeta campaign y'omu studio yange laba bwatereza n'akatishat bw'oba oyogera eri abo abagenda okulonda kakati mmwe temuli balonzi eno nyambadde bwambazi saati nti eriko ekifaananyi kya Mao
eriko nsembererera ku muzindaalo omulonzi waali nade sinza kola nsobi bebalonda bokka omusajja wuuyo semberera ku muzindaalo ono akulaba bulungi naye aba muzindaalo basuubira kati ekikulu yesebu tuba tuli awo ku ekibiina kya DP kibeera n'enkuŋŋaana z'abamawulire buli lwakubiri pulezidenti w'ekibiina ng'agamba bwe yamala okuwangula akalulu k'eggulu abantu ne bamutuukirira simanyi oba ne mukulu Tebandeke mwali naye ab'ebibiina ebyenjawulo ne bagamba ekintu lumba najja alangirira nti bannaye ŋŋenda kwebuuza ku bantu abawera ndabe bagamba ki ku kifo kino naga nti naye nze ng'omuntu nzitowa ekimala n'okusingawo so kanneebuuze ku bantu ne wayita wiiki nga 2 n'akomawo nti abantu bakikonyeemu ate bwe batunudde naffe ne tugamba omusajja n'agamba mbadde chairman wa LC5 eggulu nali MP bisanja 2 tebangoba mu parliament nze nagamba nkozeeko 2 n'enfuluma ne ŋŋenda ne mmala emyaka 2 omukulu oyo yaliko guild president we Makerere ate siri mu campaign naye njogera bye yagamba n'agamba nti ne Uganda Martyrs University nkozi yasomerayo democracy and development studies munnamateeka y'omu ku baatandika omukulu Tebandeke abimanyi ekibiina ky'abamemba ba parliament mu Great Lakes region okampeiningira muntu ompa overview ya ripooti gye yatuwa so n'agamba nsaana era naye n'agamba nti ekifo kino ekibiina ekisinza ababaka abangi kitero kitwala n'agamba ŋŋenda ebbaluwa y'omukulu Tebandeke tennatuuka mawe agenda kuwandiikira buli mubaka wa palamenti aliyo amunnyonnyole lwaki ayagala ekifo ekyo nga bw'agamba n'agamba naye kubanga bali ebisatu ab'NRM ŋŋenda kuwandiikira chairman waabwe President Museveni lwaki ne bano anamu abasatu tawandiikira pulezidenti waabwe tamanya adresi lwansonga Batebandeke lwaki abawandiikira ba MP abagenda okulonda kati lwaki awandiikira President Museveni ensonga ziri 2 nti ffenna abantu babadde bagamba President Museveni gw'anaayagala yajja okubeera era trendi bwebadde ababaka kumpi 3 ba NRM kampandiikire mukama waabwe ekyokubiri mujjukize kubanga mu kawairo namba 7 aka cooperation agreement gwe gy'olinako kopi kagamba ba principals ababiri ne mukulu Tebandeke njagimuwa bayinza okwewunaganyanga ne bateesaamu kati n'agamba nti kubanga cooperation agreement yali ku peaceful presidential transition okukyusa amateeka g'ebyokulonda reconciliation ne dialogue President Museveni twongereko nekya speaker after all tuli muki nkozi obwa minister mu government yamwe sibalidde emulukwe ntuula mu government mu cabinet mulimu ebyama bya government temumpuliranga nga mbifulumizza nali district chairman ekikulu mukulu Tebandeke kati nga nakwedde ewammwe si LC5 wegundi era tumwagaliza asigalewo owekayunga kati woman MP naye singa abadde LC5 ng'ekifo kye yali ayagala oba mukulu bali mwezi wano mu Kampala tewaba n'omu akulimba ne Sebaana yali takola manifesto ya DP okola ya gavumenti eri mu buyinza ne mukulu Tebandeke mu parliament Tebandeke sorry bwe baleeta budget ekoleddwa gavumenti ya NRM bamukulu ono ne bagamba awo tukyuseemu na wano so nno budget teva ku balintuma ku DP oba ewamu ekavule so tukkirize nti wali waggulu kyaggwa naye at the end of the day speaker yaani nawuliddeko abantu abamu n'abamu beewaffe nga sinajja ku general overview bw'obadde yogera nina bye nnokoddeyo ku speaker wo gw'osoosoyo okusuusuuta nze oba kubeera musenze mujja nga kyekimuwaga obusenze bujja buliwa myaka 2 ali out of parliament osanga kati abaana b'omulembe guno balina n'enjogera mbali gumite osanga bali parliament gye yatuuliramu ebyo ebiseera ebyo eyabayume ndala ekyokubiri musenze mujja mu NRM gy'anoonya obuwagizi kuba sinawaayo si memba waayo kakati
bw'obeeri eryanyi lye limuwaganga tannamanya bumanya trend bwekola ebibuuzo byo bibiri takimanyi nti anitamu nga kyalinayo ekisanja kyekirala naye akkiriza yatugamba kuba yali mu palamenti emyaka 2 emabega n'agamba ebintu byakyuka dda abalonzi b'ennaku zino balala era ye kye yasobola okukola n'akyuka n'agamba bano abalonzi abaliwo balala tobabuulira bino nti nali mu palamenti myaka 2 nali erosi 5 nali ki bo balala abamu banoonya ya leero so kati n'akyuka ekirungi n'awangula obululu yafuna obululu nga 7 n'obugwamu oli eyaliwo independent father n'afuna 15,000 naye ate abantu kye batamanyi nti naye singa teyali musajja mugumu kubanga olunaku lw'okulonda DR fomu nga 40 ezize zaabula naye yali akoze bwe wagendanga mu ofiisi ye ya campaign tonziza nawe Kaluka constituency nga ndi ku ka parliament abalonzi abo bawukanira abalonzi be bamu kakati by the way abantu bagamba nti abakulembeze baffe bafaanagana naffe olina n'omu ku bakama abalina enjogera gy'atambuza kati egamba nti bwe yesimbawo ng'abalonzi obuyivu bwabwe buli wansi wa senior 6 tayitangawo ko nga yesimbyeyo emirundi mingi naye ate tafairingangako ng'abamulonda bali above that education level bwabanga ekyakimanyi kati kitegeeza abantu abalonzi banjawulo lwaki abagendamu so kati tudde ku kino tukomyewo ekifo kya sipiika si sipiika wa NRM si wa DP si wa NUP sipiika wa palamenti ya Uganda ate bw'osoma ndooza amateeka agabafuga laws of procedure gagamba bano ba honorable bebeerondamu ne banominatinga abantu kati gwe oba oli president wa kibiina oba oli vice oba oli secretary general gw'ovunaanyizibwa abo bwakoma 15 January lwalonda n'olwekyo tunoonya sipiika wa Uganda sipiika wa Uganda agenda kukola ki bw'ogamba nti onoonya sipiika wa NRM yekka bamukulu tebandeke mwebali si ba NRM so banoonya sipiika waabwe anaabagatta banoonya sipiika ali acceptable credible banoonya sipiika agattako okitegedde tebanoonya sipiika kuba bwe baba baagala oli gw'obadde oyogerako oyo atuula ku Kyaddondo Road naye ono atuula ku Parliamentary Avenue gye ndowooza nti bandigifudde Beni Kiwanuka Avenue olw'ensonga ze sijja kwogera kati so sipiika wa Uganda palamenti ebaddemu ebituli oba oli awo so kye tuva tusaba bamukulu bamwine abasinga ababaka abangi nti bakulembeze Uganda bwe baba tewali abaganye chairman waabwe yani secretary general yani bakulembeze Uganda kubanga bw'okulembeza Uganda then tutandika okubuuza omukulu owanga avudde mu DP bw'afuuka speaker agattako oba atoolako ng'akolera mu interests zaani kubeera interests z'Abannayuganda no, ate gye yaddukidde alina gye gwe yawandiikidde amusaba obuwagizi nga naye akimanyi nti oyo yasalawo oyo kyagamba yasalawo kubali ebisatu naye Mao yagambye agenda kuwandiikira abantu ba bika 2 chairman w'ekibiina ekisinza ababaka mu parliament kubanga ne bw'oyagala otya olaba mbidde bwe yagenda Masindi ne baga nti yeetunze juzi DP ebadde n'ababaka 9 si 9 naye Siranda yawangudde obwayala n'ababaka kumpi 209 abalala yabajjeewa kati abakulu bano nabo batunulamu so Speaker Uganda gwenoonya nze sijja kugamba yaani bamukulu tebandeke mujja kutunula alina kyagattako nze nga MP w'egundi w'ebbaale ampe ekitiibwa agatta okitegedde agattako oli bw'atuuka noonya sipiika nti ne wabaawo ekintu awo ne bagamba Guterres avuddeko Antonio asobola okuvuganya ku bwa secretary general bwa UN azitowa ekimala kaakati bw'otunula nze nandibadde ngamba nze nva mu Mbale City woman MP wange Lydia Wanyoto gwe namanya nga tannabeera MP nga tannabeera na Kibuli gye yali akolera weeri ewaffe Mbale famire eyo mwe yafumbirwa ne mwe yava
famire z'abawanyoto embale zimanyiddwa bawanyoto bamutenyo bamugirya banandala sinandala ono waliwo nandala eyali meya bawepuhulu bawakoli eyali minisita bamasete kuya ezo famire gyeziri naye sigenda kulonda muntu w'embale singa mbadde MP sironda muntu tekubanga njogera naye olulimi lumu nondo omuntu asobola kati kuba tali omu balinga mukaaga bagambye bali mukaaga tetunamanya opposition mukaaga mulimu n'owa DP mulimu na independent anti yabuliramu mulimu owa independent kati yabuliramu mwana wattu okubulira okwo nakwo kankwogere ku katono mbadde obwongo bukibaka nti enkya ku ssaawa 3 ku constitutional court waliwo abaami abaali ba MP ba DP nga bakulembeddwamu Richard Lumu Lulume Kayondo Sebamala Fortunate Nantongo ne Mpalanyirukwabo abalumwe ennyo nga mutunze ekibiina eddembe lyabwe okulowooza obubi ne bagenda mu kooti ne bawaabira ekibiina kyabwe naye ekyanyuma ebbanga lye twamala nga tugenda mu constitutional court tewali n'omu kubo yalinnyayo yali omu yekka Honorable Lulume yajja ku lwasooka teyadda ne tugamba bano balina interest mu kintu kino kaakati bwe twamala okuwaayo submission ebibiina gurupu zonna side zombi ne bagamba bajja kututegeeza naye galiko yawangulako omusango ekitundu ng'era mawo ye minisita kiwanuka galiko so kati enkya baatuwadde notice ku ssaawa 3 ku makya ku constitutional court eri wano ku State Square bagenda gutyemula bali bawaaba kituufu oba bawaaba kikyamu mbeebaza lwa kintu kimu nti bwe bataamatira tebakwatagana kubagana bikonde tebagenda mu nsiko bagenda mu kintu ekiyitibwa rule of law eyali asirukwago mu kooti ne bawaayo looya waabwe baamulina ne bafuna looya omu ku balooya baabwe mwami Walubiri owa UPC naye ng'awoza musango gwa DP ng'ate DP erina balooya tobamalaawo so kati enkya ekyo nakyo kakive mu ddiiro so ekyo mbadde njagala kutegeeza nti siddamu okuga nti watunda ekibiina ng'enkya bimaze okutunda ekibiina kyeki mukulu tebandeka ayinza okunywa naye si wabi omuntu okugamba nti otunda ekibiina tulina okujja mu kibuga muno oba waffe Mbale oba Kabaale awali supermarket ezitunda ebibiina kubanga ffe kye twakola ate kirungi abawuliriza bakimanye bakiyita corporation mu byobufuzi mulimu alliance mu Luganda gwe mukago kati ng'ogwaliwo wakati wa UPC ne KY ne wabaawo kye bayita coalition nti ebibiina ebyenjawulo biyinza okwegatta ne bikola gavumenti ne wabaawo maaja kye kintu ekyaliwo wano edda okujjako abasoma history be bakimanyi nti waliwo ekibiina kya William Rwesiba ne Ignatius Musaazi kye bayitanga Uganda National Congress kati abo abaali batawagira bintu bya Buganda mu UNC ne beekutulako ne beegatta n'ekyobote ekyali kiyitibwa Uganda People's Union ne bakola Uganda People's Congress eyo ye maaja kwe kwegatta kaakati omutendera omulala ye corporation era ndowooza abawuliriza bakutte kalaamu n'olupapula eyo ye corporation mukkiriziganya tugenda kukolagana ku kino na kino na kino naye nga buli omu asinzidde wuwe kaakati kino oli bw'aba akyogerako oba nze bwe mba nkyogerako ng'omuntu ebintu ebina peaceful presidential transition electoral reforms reconciliation ne dialogue tukituukiridde ebintu bino process bwe mba ngaba max nze ngaba nga 25 naye 25 nzigaba kubali abaasuubiza okukola ekyabwe ffe twakola ebyaffe kati ne tusinziira okwo ne tugamba mukulu nze kamwa koogera mu myaka 4 bamwina akimanyi twatandika naye ebyobufuzi by'e Kampala wano nali sirondangako NRM oba Museveni naye ku luno juzi nagenda n'entunulira akalulu ka presidential
nentunulako nentulika nenseka actually nolina mbuuza oseka kinenga ngenda kulonda president Museveni nenkatiikika laba no bosimairi nengenda nsula Lubaga South ono namugamba tetunaba nateeka ne ku mikutu gyange why I'll vote era nja kukyogera katono kakati ku MOP nenonda Dora Nalubega wa DP nensanyuka okukuba enkumbi nentuuka kuuma ne MP bannabyafuzi beetaaga bamanyi amaanyi ga radio nganze omuntu gwemanyi alina kyakozeewo Shamimu Malende tap ne muwakalu so mu bwimpimpi yes kuwoma n'empi tetwalina ffe mu Kampala Uganda twafuna abasaba nalonda President Museveni ku NRM nenonda MP woman MP Dora Nalubega wa DP wansi nenonda woman lwaki kubanga nali ndooza abantu abalina bye bakozeewo naye ekikulu ennyo nga mpunzika lwaki natiikinga President Museveni tulina manifesto ya DP gye bayita reclaiming your future baba mwine eyaabwe yali egamba securing ffe ne tugamba osooka kureclaiminga ne bakuuma kati mmwe mujjayo tureclaiminga nga bamukulu tebandeke bwe bagamba tusooke tukomyewo eggwanga lyaffe ne future yaffe tugiyita 5 pillars 21 milestones n'ebirooto obukadde 45 ekitegeeza ebirooto ebya buli munnayuganda kati mba ndi ku TV nga ndabalaale zammwe zonna nali nziraba waliwo abagambanga nze kenajja PDM ngenda kugijjawo nze n'amalako rale ng'agamba bankubye bampisiza mu nsiko bayiseewa kati nze omugenzi Solomon Mutenyo yantwala mu ssomero ndaba njiga amagezi era nengajjayo nendaba omusajja omu ng'agamba twagala okuwa ebibiina oba amadiini ensimbi nga manifesto ya DP bwekiri nti tuwa abantu abankuseere ensimbi si ye PDM tuwa abavubuka ensimbi youth livelihood n'agamba muyaffe mulimu okukendeeza amasannyalaze sebo UEDCL bwe yazze cost nekendeerako kati nga mu manifesto ya DP Bilestone 21 mulimu 8 mukulu Museveni zaayogerako n'ekikulu tulina endagaano tennatuukirira oyo osobola okumubanja peaceful transition wamadenga ngendero kutwala tosobola kubanja nakundagano yennyini mwadde mukukulumanga enkoko enywedde amanabe muti omusajja alinganga yatwefulira bino tebinnatuukirira ate gye mukyatwala mu maaso ffe tuli bwe tuti ekibiina kya DP kyakuteesa kyova olaba emirembe emingi gye gyaviirako eŋŋombo gye nasangawo nga nzaalibwa nga bagamba DP terifuga anti kikiro ate n'oyo ayogera ekyo kati nga ggwe prose tusomese abantu mu Uganda wano waliwo ebibiina 2 byokka ebyakafuga ate ebibaddeko mu gavumenti n'ebweru ye UPC ne DP DP era lwaki nakugambye nti Parliamentary Avenue bagiyite Ben Kiwanuka amatwale aga Bungereza gakwatanga obuyinza ne gasooka gagezesa abantu era Abangereza nga tebannatuwa self government Buganda yakwata sente ze ne bagamba twagala muggulewo bank account tulabo bamuyinza okwenonyeza ensimbi Buganda newaayo sente kyovola batwogera nnyo ku mwanya ne Bugisu Cooperative Union newaayo sente abazungu ne bagamba kati tugende mu kalulu kekenkaaga mu ogumu Ben Kiwanuka n'afuuka chief minister asooka n'afuuka prime minister eyasooka okulembera naye ne bagamba olw'obutategeeragano obwaliwo ku Buganda n'abala nti tuddemu akalulu era kubanga Ben Kiwanuka yali ayagaliza Uganda ne DP ne tukkiriza okuddamu Kenya Jomo Kenyatta ye yafuna self government yagenda mu maaso n'afuga Zambia kyekimu Tanzania kyekimu era nga lumu March abaddugavu mu Uganda lwe twasooka okweddiza obukulembeze nga Ben Kiwanuka awangudde akalulu kaakati n'olaba nti yakkiriza n'akwasa obuyinza Norbert Mao bw'ajja n'agamba point number 1 peaceful presidential transition okukyusa obukulembeze mu mirembe oli ayinza okubuuza nga ddi lwe mwali mukikozeeko DP yakikola bw'ogamba okusonyiwagana nze kamwa koogera ntera okwogera kitange Mutenyo Solomon ali mu ttaka lwa UPC ye yamugjawo naye twabasonyiwa
ne mu kanisa ne mu kereziya ne mu mizigiti tugamba tusonyiwe ebyonoono byaffe nga naffe bwe tusonyiwa batukola obubi. Kaakati bwe tugamba okwogerezeganya Norbert Mao bwe yatuula mu paalamenti n'agamba gavumenti eno bannange tuteese n'ekkonyi baagamba akolagana n'abayeekera naye olutalo lw'engulu terwavuddewo lwa mmundu lwavuddewo lwakuteesa. Kati ffe tulowooza okusonyiwagana oyina kusonyiwagana na muntu akukosezza. Mutenya njagala nkumalirize na kino nga nkuzzayo gye twatandikidde yadde onvuga n'ontwalako eno naye byonna tuba tuyiga. Oyogedde ku sipiika anaabanga tunuulidde era ndaba essaati gy'oyambadde njagala nginnyonnyola omuntu yadde n'owa kamera agibala. Essaati yo eriko PFF ndaba wali abakuta akasimu oyo balinayo mu bubaka omu oba babiri. National Unity Platform mu Parliament erinayo ababaka nga 3, NRM erinanga 345, Democratic Party ndowooza erina 9. Erina 6. Omwenda gwa UPC erinanga 12. Alliance erina 2. Ne tubeera ne FDC erina 12 ne FDC. Kakati lindako waliwo sipiika abaddewo okona mu mulembe gwaffe nga tumulaba n'abeera kumpi na mulungi nnyo eri aba opposition ne batuuka n'okuba nti okulondobwa sipiika bwe kwatuuka nga n'ekibiina ekikye kiringa ekimwebalama opposition yamubaka emutwale gwenjogerako nti gwe twaligambye nti kyotunuulira bwe bwenkanya naye nga nti mukyala alitwala Kadaga naye gwe kyoleese kiri nti anaagatta bonna n'abeera nga bonna abasanyusa ku bulungi bwa sipiika oyo. Okimanyi nti naye mu kuwenja akalwa kaddako yatuuka mu bantu be bagamba nti nze nakola kyonna ekisoboka nga n'olanya bimulemye n'enkola bwe nti ne bwe nti ekyali kikosa abamu ku balonzi n'enzijawo ebisanja ekkomo ku bisanja kyogamba ekyo kyali kisanyusa bonna. Ekisooka tosobola kusanyusa bonna. Ekyokubiri olowooza Rebeka itwala Kadaga nga tumutenda obulungi fenna. Semujwa ine kirungi ky'omugamba ku Kadaga nga baddamu kunnyonnyola ebyamutuukako ku mulembe gwa Kadaga nga ye speaker. Ekyo nkireeta lwaki toyinza kuŋŋamba nti ojja kusanyusa bonna. Kaakati kiikino era ab'omukaaga abeesimbyewo tewali agamba ayagala bululu 529 agamba yaba asingako ku 6. Okitegedde omukyalo oyo gw'oyogerako Kadaga ekyo kyekimu ku bintu byesaasanyukira. Ekitegeeza naawe wayingira n'okola ng'omanyi kikyamu kati bw'akola ekikyamu n'ogaa nti oyambye okugyawo kiri baakusasula ki? Kaakati ate bw'ojja n'ogamba nti noono teyalina bipapula nze namukoledde ebipapula. Ekyo kitegeeza abazungu bagamba bw'oba oyagala okulaba obuntu bulamu bw'omuntu kabeere ne challenges. Kati ebyo bye yali akoze ebbali yandisirise. Okitegedde kati ffe kye tugamba mu paalamenti mukulu Tebandeko najja kubuulira waliwo n'abamuyisangamu eggaali ng'ate babe. Okitegedde ojjukira ebiseera biri wakati awo buli wamu abantu bano tajja kunyiiga tajja kunyiiga bamusibako bino ne bamusibako biri simanyi biki simanyi biriwa abimanyi kaakati abimanyi era obudda tubyogerako naye si byakumpewo okujjako nga nzikiriza. So kati tetunoonya malayika. Bw'oba onoonya malayika ali mu ggulu gye babeera wano wansi tunoonya bantu bannaffe. Kati tugamba mu bantu abo bonna era nze sijja kugamba nti ono yasingako. Nja kubuuza kuba ombuuzizza ku wange gw'empagira bw'afuuka sipiika agattako oba atoolako. Oyinamu essuubi nti chairman w'ekibiina ekya NRM asobola okutuula oba okuyimirira mu SEEK n'alagamba nti owa DP gwe tusimbyeko. Kaakati ekyo nja kukiddamu bwe nti President Museveni gwe tubadde tumanyi naddala mukulu bamwina amumanyi bulungi yakatokala kata myaka nga 4 naye mulundi ki bwe yali alonze cabinet ekifo ekimu ekya minisita wa justice ne kimala omwaka mulamba nga kikalu. Lwaki kyamala omwaka mulamba nga kikalu tekirimu minisita? Kuba yali akyateesa ne Norbert Mao n'amugamba semwogerere yakola gentleman's agreement. Naye ffe tubiteeke mu buwandiike. Kaakati
n'abantu omanyi abantu bakyusa ebigambo. Waliwo interview President Museveni gye yakola n'omukyala mumanyi bamuyita Sophia Nuna. Omukyala oli n'abuuza President Museveni nti Nobert Mao agamba mwateesa ku transition. President Museveni n'addamu ansi entuufu nti nedda. Kati abantu ne bakikwata nti amweganye. Ekibuuzo kyali nti mwateesaako. So nno singa ekibuuzo kyali nti mu cooperation agreement gwe gye nakusindikirako ne tebandeke gye nzijja okumuwa bamwine endowooza agirina mulimu peaceful transition. So kati ffe tugamba nti ffe tulinga abantu abali mu bintu bya speaker bino tiimu bbiri ziri mu kigezo ky'amaanyi ze ziriwa NRM kubanga yesinza ababaka abangi nga yeyina okusalawo ekiseera kituuse babuuze nti naye esobola okukulembeza eggwanga. Ne Nobert Mao yakyogeddeko kaakati ekyo kigisuubiramu anti kisoboka kubanga ekyo nakyo ngenda kisoboka kubanga endagaano eno cooperation agreement ya DP ne NRM yesoose President Museveni okugiteekako omukono ng'oggyeko ekyemmengo. Kaakati ekyokubiri ekigezo NRM kyeyina era mukulu bamwine kyagenda okutwala kuba akituusa. NRM eyinza okwesigika kubanga oli ayinza okubuuza olaba ne DP gye yakola naye endagaano eganye kubanga endagaano egamba nti abakulembeze bombi ate Nobert Mao ye president w'ekibiina yekka ali mu parliament kabeere President Museveni okuggyako nga azze ku state of the nation oba n'asaba naye ebibiina byonna biringa asatu owa DP yekka Nobert Mao yali mu parliament. Kaakati ba principal bano ababiri sebo kankozeseko ekigambo principal ba principal bano ababiri olina nakukyeyazika kuba tulina be tumanyi abalina patent rights ku principal balina okutuulanga ne bateesa. Kati Nobert Mao yagambye mu bbaluwa gye yawandiikidde President Museveni mulimu nti bye tulina okuteesaako bino ebina twongereko nekya speaker. So kati eyo ye test kati ffe tulaze abantu nti twesigika kubanga ffe tuteesa nkugambye Beni Kiwanuka yateesa n'Amini weewaawo yamutta n'afuuka Chief Justice. John Sebaana Kizito ne gundi ne Semogeri kyekimu. Enjawulo eriwo nti ate Mao bwajja ye n'agamba tukiteeke mu buwandiike naye wano tuli mu Buganda singa Buganda teyateesaganya na NRM ebyaffe ebimu byandikomyewo. Uganda okufuna independence teyali mundu kwali kuteesa. Kati tugamba tuweeyo chance okuteesa. Mukulu Tebandeka agambe nti kubali omukaaga ayinza okutugatta n'atuwa ekitiibwa n'atuwuliriza n'atambula ensi yonna nga bw'ayagala naani yaani. Mukulu Tebandeke ansa agirina n'abalala mpulira challenge esinga wano ya corruption bwe kinaaba tekisobose DP ajja kugamba yabaweera ddala ekisinga obulungi oba mukiziimula ne mutakifaako mukulu bamwine omusango si gwaffe. Ate Nobert Mao ne bw'omugamba waliwo empologoma nga walina okuyita akaŋŋende wendye wali omukkate wabula muliro eddakiika 27 ezibulayo okuwera essaawa 5. Prosi Kyeswa wendi ne Honorable Tebandeke avudde Ebbaale. Kennedy Mutenyo muna Democratic Party omuwulidde. Mukulu bamwine naye yateredde dda ate Matovu Moses owa need okutuuka n'obutatuuka pozi ne munamateeka nge yantegezeza nti ali mu kkubo. Tukubaganya birowoozo. Programu yaffe newankubadde nga tutadde nnyo essira ku bwa speaker teri limited oba teteekeddwa ku nsonga emu nga bw'owulira tugamba ekikunyizizza n'ekikusanyusizza kaakati neewuunyiza Kennedy kubibadde mu wiiki mwonna tasanyukiddeko pulezidenti w'ekkooti yamukakasizza osanga tebamukakasa teyandirayidde mu Gwokutaano. Olunaku lwa leero twakeeredde mu maziga ezo zonna nsonga oba maziga abamu biwoobe okusinziira ku kiri Iran n'ekyatuuseewo ezo zonna nsonga zikwata ku ggwanga oba tukizijjamu ekyokuyiga. Mpozi nze oluusi atunuulira ebyenfuna oba atambulako nga nina ebyenfuna bye ngoba manyi buli kintu buli omu kirabira mu ango yo
oba gwe mwekikugasiza yes mwekikugasiza naye nze bwe nawulidde embeera eyo tiwano bakubye besi ekatabitabuse eya space ziganye nenga yawulira eya space wengenda omuntu wayisa akamali ke naye nga bwotunuulira ekintu ekyo newankubadde nga embiranye eri wakati wa Iran na Israel ngeyambibwako America naye tosanga nga n'amawanga malala twesanga tukoseddwa mu mbeera ki naddala ku mbuuka y'ennyonyi ekintu ekitoyinza kibuusa maaso ng'ennyonyi nnyingi zatudde ne zisazaamu engendo zaazo okwo kwonna kufiirwa mu byanfuna ate endala ne zongezebwayo ebiseera so nga ate nezo eziwaliza ne ziga nti tulina okukituukiriza zitwala roots mpanvu kitegeeza kwongera kusaasaanya olw'ebyenfuna biba birina ate nabyengeri gye bikosebwamu naye eyo njagadde kuyitirayo buyitizi ku mbeera eyo kubanga tewanalabikawo kabonero kakuba nti ekyazze lumu ne kiggwa tewanabeerawo kalembereza erudda eyo abalumbi bo bagamba kikyali kituuza abalumbiddwa nabo bagamba nti naffe tetujja kutuula naye bwe tumala ntukomayo waffe mukulu Tebandeke buuza kuba ebbaale obadde obuze bagamba ekifa mu nnyanja okibuuza Ggoonya twogera ku sipiika gwe omutestinzeeko otubuulire ekifa mu palamenti n'ensonga ya sipiika otuwe n'obubonero oyinza obutasonga ku bantu obwaliraze sipiika omutuufu obanga ddala kandidate wa Mutenyo abulina tutandikira neyanziza mwanyinaze Prosi njagala okwebaza Radio Simba olw'omukisa ogutuweerebbwa kituufu mbadde mbuzeemuko katono naye mbadde nina byenkyatereezaamu oluvannyuma lw'akalulu ono muganda wange mukadde wange bamwina amanyi ebyalimu byonna byali bituleka nkovu ku mitima mu nsawo n'emibiri kubanga abamu twekubanga ne ku bigo kati ogenda okutuuka ewaka nga eggumba lyakyuse naye munanga asuubira akiraloota era gwe kale byonna wabiyitamu naye ng'omanyi nti kammei njagala okwebaza bannange be tuli nabo wano mukulu Keni mukulu Bamwine n'abalala abagenda okujja nzikiriza namuseeko ku bantu b'ebbaale mu ngeri ey'enjawulo bannakayunga mwenna n'eggwanga lyonna Uganda mbalamusizaako njozaayoza abo abafunye ebirungi ate n'abafuniddemu ebibi tweyongera okubawonga mu mikono gya Katonda kubanga yagera nzikiriza nsaasire muganda wange kansala Nasulu Egonda owa Nkokonjeru parish yafiiriddwako maama kitalo nnyo nsaba Mukama akugumye saasobodde kujja kuyimirira naawe fizikale naye kansala waffe nali Hope kansala muto yankiikiridde mu kuziika okwo ate ne muganda wange Mugerwa awo enampanyi kitalo nnyo ekya maama waffe maama w'abaana yatuvudde ku maaso nsaba Mukama akugumye omuzaana wa Kabaka Nansubuga Esther yankiikiridde bulungi nabadde walako obudde ne bunkwata nsaba bambi Mukama akugumye mu mbeera bwetyo waliwo omukyala eyatambuzibwa ennyo ku social media principal waffe Kyagulanyi Sentamulo yajja erugasa akakebe kati ya gasi kamukuba omutwe wano ne gwabika njagala okuyozaayoza ku mukolo gw'okwanjulwa mukyala Takali Alice awerugasa amanyiddwa nga mukyala Budala njagala okuyozaayoza olw'omukolo gwabadde omulungi ennyo n'abankiikiridde mwenna tiimu Tebandeke tiimu Eteeba Isaya Dogu Moses Oloma na Esther mbakulisizaayo nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala sebo mukulu Bamwine mulabye yagira olw'okuba njogedde kutiya gasi abaamukuba sijja boogera kubanga ekyo kyayitako nabo balinde ejaabwe Katonda aliramula njagala onzikirize nkone ku nsonga nnyingi eziri mu ggwanga ahead of us tutunulidde season ey'okusiga ffe tuli ba mu kyalo njagala okubiriza abantu baffe ennimiro ziteekwa okuba nga zaggwadde okuteekateeka sizoni ya kusiga bannange tulime emmere ebyobufuzi byaliwo tebinaggwa naye ate kaakati ekiri mu maaso ekirina okukolebwa kati kuteekateeka nnimiro zaffe tusige tusobole okubeera n'emmere emala nga mukulu Bamwine ono bw'atero tukubiriza bitagenda bulungi mu bululu ensonga nnyingi eziri mu kooti abagenda twagala okubazaamu amaanyi kubanga nammwe munoonya bwenkanya era nsuubira ekyo tujja kisimbako
amaanyi okulaba nga tubayamba wekisaanidde. Njagala okutegeezera abantu baffe nti lwaki esooka nitukomawo ku nsonga basigadde tunaabayongera obategeeza sizoni ya kuripotinga era ku masomero amasomero gagguddewo. Senior ones baripotinze, senior 5 nabo baripotinga ng'ennaku z'omwezi 5. Abanabbaale guno omwaka tetugabye nnyo basaries naye entonotono ze tugabye tusaba abazadde mutukkirize tutambulire mu mbeera eyo bwetyo. Nsaba okubiriza bannayuganda nti okulonda ba LC1 kubindabinda mwezi gwa kusatu. Njagala okubiriza bannanuupu ffenna twongere okweteekateeka. Bino ebyakolebwa byali byakutumala mu maanyi naye tetulina kuggwamu maanyi tusigale ku mulamwa okulaba nga we on for power change not transition. Okubiriza bali okusigala ku mulamwa nga gwe bodduka ku gwange eddakiika zino zonna kati naawe sooka okomewo ku mulamwa. Mukama wange Kenny ayogedde ku transition yonga DP eri focused ku transition. Transition omuntu ayinza okukinnyonnyola obulala oyinza okuba gwe toyagala power change kubanga transition omukulu oli kabwejungira ajja kutuula bakole transition obuyinza buve abujje mu mukono gwa kona abuze mu gwadde. Kakati eyo transition muyinza okutomera naye bannayuganda ffe tubateekateeka for power change kubanga yo change ova ku kikadde nodda ku kipya naye transition webulungulira muli kakati oyogedde ku nsonga ya speaker. Olundo wetwogerera wano nsubira rese ate gwe olina akalulu wekka ku kyetwogera kaali wano nsubira rese erimu bakandidates mu bingi. Yes, rese erimu bakandidates mukaaga nga bw'oyogedde naye njagala abalaza bakalaga naye anti mukulume wagenda nabulira mwenaremu abo benaremu mpozi n'owa DP kati kanjogere bulungi abenaremu bataano n'owa DP naye ewammwe tetunawulira kanyego n'owa DP NRM anyway. Kakati njagala okulaga bannayuganda kyekikola parliament ne speaker ffe ng'abalonzi kyetwandyetaaze kubanga ekizibu kyokka ekiri mu ggwanga bano bonna abazze okusaba akalulu ngenda kubinnyonnyola mu maasoko mu bufunze. Abantu abamu basaba akalulu k'obwa sipiika nga beesimbyewo naye nga bakasaba abatali balonzi. Abalonzi balinga 500 mu 10 not exceeding that. Kakati abo be bantu abalina okuteekebwako focused ey'amaanyi naye kakati bano bagenda ne basaba public akalulu. Kakati awo omuntu ali organized nga ddala ali kwagala kalulu kabwa speaker wagenda okubira abalala baviiremu awo naye nga kyekyandikoze speaker omutuufu saawa zino eggwanga bwe liri twetaaga parliament ng'etambulira ku nnono za balance of power and rule of law. Ekyo sinawulira mu beesimbyewo bonna akinnyonnyola nti nze bwe naafuuka speaker nja kwagala balance of power and rule of law. Parliament ng'etambulira ku nnono ez'amateeka. Nzijukira omugenzi Olanya we yafiira awo yali aleese ekifaananyi kya parliament ekyakwata omubabiro babaka ffenna ne bannayuganda bonna nga ayagala tudiscussinge ku mulamu ogwali nti the Uganda I want. Uganda ekifaananyi kyayo kyonna kirina okukolebwa parliament. Parliament bw'ebanga tejjayo kifaananyi kya bannayuganda obanga mwanyinaze prosi ng'olina endabirwamu mu kasawoko naye nga ne bw'otunulamu bw'oti tosobola kweraba. Kakati ye parliament saawa zino gye tulina nsuubira ku bano abeesimbyewo abajja otusaba akalulu babeere nga bali focused okutunulira ekifaananyi kya munnayuganda oli asemberayo ddala nga bwe yeemulisa mu kifaananyi eky'eggwanga yeerabamu. Omwavu mwali bw'aba atoola omusolo alaba Equity Proco vali y'omusolo gwawa owa boda bwe babanga bamugoba ku stage yeraba mu kifaananyi ku keeke y'eggwanga yonna nti we bamuteekedde we wali abatembeyi bano we babateekedde we bali amateeka agagenda okuyisibwa. Yes, kubanga amateeka kambadde musuubira eno mu legislation representation kwogeraganya na president oversight kulaba mutuukiriza ebyammwe kukubiriza bulungi nga mugoberera amateeka akirira nafane kunatunulira n'ekyomuntu ate mweje mu anti speaker ye namuziga w'ababaka ffenna bwe kiri era speaker ye bw'abanga tannyonnyolwamu the Uganda I want
fene bwe tunannyonnyola ajja kubeera biased ku ebyo. Bano amateeka gonna agasibwa mu nkola gayita mu parliament. Policies ba ministers bateekesa mu nkola ziva era zirina okuyita mu parliament. Tewaliwo policy yonna minister gy'ayisa nga teri endorsed, teri recommended by parliament. Recommendations zonna ne resolutions eziva mu parliament zezo ba ministers bateekesa mu nkola. So parliament bwebanga erabwanga area for presentation than debate eyo tebeera parliament. Kakati mau parliament gyabadde ayogerako nti ebintu byakyuka dda. Osomye nnyo n'olambika linegia ba speaker betwakabeera nabo. Omubaka eyali mu parliament ya Wapakabulo, omubaka eyali mu parliament ya Yume, bw'omuleeta mu parliament eyakavaako, saagala kwogera kweno, bw'omuleeta mwene eyakavaako futuringa era afitingamu. Kakati ekyo kikyali kizibu. Twagala independence of parliament. Parliament nga ekola emirimu gyayo nga yeetengeredde. Si kubeera parliament ng'eringa musiwa mwala gwe Nakivubo, amazzi gonna agavudde Katanga agavudde wa gonna gayita mu buyisi olw'okuba bagambye gayitewo. Kakati parliament twagala nga yeetengeredde nga bw'enaaba eyisa etteeka ddala mu butuufu erina kuyimirira nga bwe twayimirira ku tteeka ly'ebisyaga. At least kwogwo omulundi gwokka parliament lwe yayimirira n'eyisa etteeka nga parliament. Naye waliwo awo etteeka lye twayisa ery'emmwanyi nga tulinga abakolera ku ntoli, waliwo awo erya kooti erya UPDF Act nalyo ng'olaba tulinga abali ku ntoli, tulinga abatatudde tetulinga babaka. Waliwo etteeka lye twayisa awo erya petroleum amendment bill ery'amafuta nga gonna government erina ogagula gayingiza eryo nno n'ekibooko yalimu. Nze kennyini bampitirako ne sergeant ati amu mu kakiiko, naye ng'olaba ne chairperson naye teyeetengeredde amala gakola bukozi kola ki kuyisaawo. Senga mpa Munnayuganda ow'ebbaala ekifaananyi ekirungi amulabire ku bano ba returning officers bwe babadde balangirira. Senga oyo abeera speaker wa parliament awo yabadde atudde ng'okulangirira alina kusooka kufuna kasimu, bw'ava ku simu bw'ati amunawo declaring n'alangirira. Kakati senga parliament ebeera bweti ebeera teyeetengeredde. Twagala parliament performance ya parliament nga ddala erabibwa mu kifaananyi eky'obuyinza obwetengeredde ate era nga ekola emirimu nga yeetengeredde ng'essiga eryetongodde. Kubanga parliament yerina okuwa executive emirimu newa ne judiciary emirimu ate nemala nerondoola. Kakati kitegeeza parliament bw'ebeera nga nfu ekifaananyi ky'eggwanga kyonna kikola ki kibeera kifu. Nsuubira ensonga endala ababaka bo gye bajja okulembeza abalonzi ye ya welfare nti welfare balya batya batambula batya basula batya. Kakati kyenagamba nti kikiriza nkunnyonnyola benchmarking ani agenda ani asigala kandidate w'omugambe ababaka aba parliament. Honorable Tamaguzi yateranga ogamba nti ababaka bafaanana abalonzi ababalonda. Naye bwe kituuka mu kulonda ababaka ba parliament tebafaanagana balonzi. Omanyi bamuddamu Mwami Tamaguzi bwe yabogerako bwe batyo bamwanukira nti kale sigala wano kubanga tufaanana ffe. Kakati bwe kituuka mu kulonda wali ku floor ya parliament nga tugenda kubanga first sitting erina ya kulonda speaker teri kirala kirina kolebwa. Kakati ababaka ba parliament Munnayuganda ali eyo njagala otunulira omubaka gw'ogamba nti akufaanana. Bwe kituuka wali mu kulonda ekifaananyi ky'omubaka wa parliament kijja kwawukanira ddala n'eky'omulonzi. Olwaki? Nti ajja kuva mu kulonda speaker ow'ensonga alonde speaker amuwaddeyo kitu kidogo, alonde speaker agenda omusuubiza trip, alonde speaker agenda omusuubiza trip, alonde speaker agenda omusuubiza akakiiko. So kakati bwe tutuuka mu kulonda at this level ebibiina by'obufuzi multipartism ekola naye tekola nti abantu baagala nnyo ebibiina byabwe.
people vote by personal interest and expectation. Kakati ensonga lwaki weesanga nga mukulu mawo azinira ku ntoli z'omukulu oli olw'okuba yalina majority. Mpozi mu kulonda okuwedde akalulu kaali ka lwatu naye mukulembeze najja atunuulire eddala alabe bwe mulonda. Ate abantu ne babatiisatiisa banaye ababaka ku mulundi guno tubeere curious. Babagamba nti waliwo mmotoka gye yapaakinga awo n'ateekako kamera ng'eraba buli omu gwakola kakati ababaka bamaliriza balonze nga batya okubalaba. Lwaki? Nagambye nti bwe kituuka mu kulonda at this level eyabo speakership ne ku local government Kansala Joel ansindikidde ka message nange nkonaako ndi eno ndi mu gundi ya bwa speaker obwa district Kayunga mbukwagaliza kubanga otuukiridde qualities zonna. Kakati bwe kituuka wano ababaka abagenda okulonda baba balonda by personal interest kweyagaliza naye tebalonda nti olw'okuba baagala nnyo parties zaabwe. Yensonga lwaki omusajja ono alina majority numbers of the voters ababaka ba parliament. Akalulu k'obwa speaker olowooza kalimu okwesalirawo nti nkampeininga mu babaka oba nina ku kampeiningira mu kibiina kuba kyekibuzo kye nayogedde wano nga Nyanjula. Opposition erinawo business wano oba bino byabanene ebireke. Senga parliament ebadde ku nnono z'ennyonnyodde okusooka. Tanti teriiko kati tuteeseze eno gye tulabako. Kakati ngenda kulaga ekifaananyi kya parliament kye tulina ne kubazaani afiitinga mu nkizo ezo ze ngenda okunnyonnyola. Naye kye njagala okugjayo kiri nti abalonzi kati abagenda okulonda speaker tebeesalirawo nga bo. Naye omuntu alonda olw'okweyagaliza tu, alonda olw'okusuubira nti kakati omukulu oli Mawu gwawandikidde gwali okuvunnamira ababaka bonna 14 abalina mu 5. Kakati abo mulimu be bagenda abasuubira obwa minisita, mulimu abasuubira okucheyaringa obukiiko, mulimu abasuubira n'ebifo ebyenjawulo. Kakati omuntu oli bw'anaabeera convinced agambe nti eddusu ndiwanze ku pros. Bano bonna bonna ebina olw'okuba baliko obufuulu of expectations ezimu ezinaabeera enfu kubanga ffenna tetubeere baminisita banaamaliriza bali loyo nga they are wagging tails before the emperor nga bamanyi kino kye tulina okola tusanyuse mukama waffe akola atya asobole okutuwa ebifo ebyo. Kakati ekyo kye kigenda okwonoona akalulu ak'obwa speaker. Naye njagala okubuuza ki ekikola paalamenti ya Uganda olwaleero era ki ekigenda okola speaker ow'olwaleero? Number 1 mu multipartyism gwe tulina loyalty to the party akola nnyo when you become a rubber stamp nga gwe togenda kuyimirira na mugongo gwe weesalirewo naye lwakuba olina kyoyagala agamba nze mukama wange once you say everything is okay onakolanga bwoti yesebo onayisanga amateeka gaffe wadde nga tegayamba muntu wa bulijjo ye taata kino na kakati loyalty to the party soko ninde opposition nzija loyalty to the party mwabo bonna abeesimbyewo who accepts to be a rubber stamp yagenda okuwangula akaluko obwa speaker kubanga gwe bagenda okola ki okuwandako eddusu. Speaker owa Uganda ey'olwaleero mu parliament ateekwa okufaanagana nga chief whip owa party then n'asiizinga okubeera speaker kubanga party erina ebigenderwa byayo naye ne parliament yandibadde etambulira ku nnono zino. Yensonga lwaki tewaliiwo tteeka lyonna ligamba nti speaker wa parliament yandivudde mu ruling party. Everybody can be. Nange nayagala okujja kubanga bino byonna byenyinyonyola nga mbimanyi bindi mu mutwe ati ffe tetunatuula kati ebimu ku bizibu omuganda wange Ssemujju yafuna ono Mawute yabiyigamu wadde izoluse bobuni yandibadde abiyigiddemu kubanga mukulu Ssemujju bwe yajja by the way was a suitable candidate naye sijjukira sooka olinde sinatuuka yeeyo nsumululo suna sijjukira seeka lunaku n'olumu bwe yajja n'atumiitinga ng'aba opposition oba n'amiitinga bapate gundi party president si bonna n'abakonvinsinga. Kakati ono bwe mubuuza wakubye t-shirt eriko logo ya PFF eriko logo ya NUP, have you consulted them?
oba oli basaba lw'amaanyi nti because you have the right to use it as a logo tetunafuna nze kakati nkyalinze kuba saawa zino tukyali mu nteekateeka zibanja kalulu tetunategeeza bannayuganda kikiddako kakati nga sobola kuvaayo ate nangirire nti njagala bwaki bwa supiika kakati awe wali enjawulo kakati ono ye olutalo olwakalulu tabiriiko oba kyekijja oba kinze neeyagalira kakati lwe lutalo lwagenda okola ki lwagenda okusanga so nkunyonyodde nti supiika wa paalamenti agenda okuwangula ku luno ateeka okuba nga afiitinga mu kifaananyi ekya party whip eyo erina majority mwagenda okusabira akalulu then ensonga ey'okubiri it is resources and mobilization of the voters resources and mobilization tosobola kumobilizinga nga tolina resources yes olina okubayita mu hoteri hoteri togendeyo bugezokolotya olina okubakubira amasimu olina okufuna obudde resource kakati mu obwongo bwaddukidde eri ku mwana wa musiraamu mpaako ku muzindalo katono gye tutandikidde twakkiriziganyiza nti waliwo omunene alina ekigambo kimu nga kimala ne bwoba toyongeddeeko kakati omunene bw'aba alagidde nga ffenna twakkiriziganyiza ekyo wano zinalaba wakiwakanya obwa sipiika gye butera okuva trending nga bwetambula katate bw'aba ayogedde ate resources nzaagazaki ng'omunene ayogedde kakati kankuwe ku kifaananyi ekya paalamenti ewedde akalulu ka deputy speaker kaalimu ebbugumu ddene okusinga aka speaker Mpozi yali tayibwa nani? Yali deputy yali tayibwa by then yali avuga yali chief whip. Yali no yasoka najja kuba deputy. Naye n'atayitamu yes. Ne bamonizinga. Era n'abamu abazze okuvuganya ku kifo kino balobingirako birala. Alinda malirizo ojja kubuza point yange jiwandike akalu akawedde speaker Anita Among yakola omulimu munene okusinga Nolanya ne Kadaga lwaki kubanga yalina resources and tactics to mobilize saawa zino wetuogerera mukulu mawo kyogamba okuyita mugali manyige yeah it was a part. There is no any single factor that concretes a factor. Oh, okay. Kakati wabeerawo combination of factors. Kakati speaker Anita Among wenjogerera wano ayinza okubanga talinaayo mubaka wadde n'omu ku bapya gwatanna meeting oba okwogerako naye oba okukubira essimu yabategekedde n'efutaali Futali yabadde y'abantu bonna so yabadde y'ababaka era neewunyiza lwaki abalala tebalabise so kakati resources and mobilization of voters bw'abanga omuntu ali mu kalulu ebyo tabyetegekedde you are wasting a lot of time dayo setolinge bulungi okoleki oddemu buto kyogamba nkankuweyo nga scenario singa byonna bikola n'abituukiriza resources bwati nga bimenye n'abayita wano n'abagabula bwati ne bwati ate omukulu abaavu n'awanda edduso ku candidate wa Mutenyo ate kamera eri gye tugambye erengera ewalere eriiso nga likoona ku peni resources ziba zikyakola kati ensonga eyinza okusaabululwa naye n'ensonga jjukira nkunnyonnyola current state eya parliament NRM president kakati NRM olw'okuba erina majority numbers of the voters ate nakutegeezezza emabega eri nti abalonzi bano tebeesalirawo olw'okuba bali hopeful bali expectant kakati NRM erina president yaayo nti buli speaker alina okufuga ebisanja bimeka bibiri kakati zino ensonga zenkugamba ojja kwesanga ate alina kuva mu bwa deputy akola bibiri deputy akola bibiri kakati ono ye Anita Among bw'aba mwana yasoma classes yabuuka baby class 3 omulundi gumu yabuuka baby olwa incidences ezakolaki ezalu kakati president tevaawo kubanga kati gwe bw'otunuulira speaker Anita Among bwagende wa president ndabyeko mu mawulire babiwandise ne ku social media nti babaddeyo ne ba meeting anagamba nkoze kinene mu mobilization nkoze kinene okukyusa okulobinga ababaka aba opposition okubaza eno n'abawagizi ne regions ezimu nkoze kinene okolaki okuzizza kakati nakugambye ku mobilization of voters naye ne public ekolaki kubanga efuuka bargaining factor kakati saawa zino bwe banatuuka eri bagambe nze akoze bwentyo
nga bannanga abalala bonna babadde bakulembera ebisanja bibiri nzonvunaana ki then ekyokubiri bw'otunuulira Anita Among nti ye speaker okusinziira ku character ey'NRM afyucharingayo kubanga buli kimu kyonna akoze atya akibakoledde. Kakati nsuubira President Museveni naye alumu omutwe gamba kati ono bwe mujjawo wano n'amuteekawa wadde agreement egamba bweti naye ate wano wadde agreement egamba bweti naye ono n'amuteekawa. Kyemanyi ekifo ekiriwo ekikya futuringa nga kiri aganaaga kyekya Prime Minister kubanga nayo it is a precedent in NRM. Tewaliyo Prime Minister yali asavinze more than 2 terms. Okimanyi nti ebigambo byo biwumbye bikomyawo abantu babiri mu kalulu. Ani nani? Bikomyawo Anita Among bikomyawo mawo. Bwe ntunuulira ebigambo byo bali abalala bana tubeerabidde. Kaakati mu mbeera eyo ogambye nawo omusajja ayinza okusoberwa n'agabwe ngoberera cooperation agreement ate mobilizer waffe ngenda mmuteekawa. Kakitegeeza nti saaka egenda efunda tugenda tufuna we tusoga Saako yo already ya narrowing adda ne bano just bamala budde n'abamu bajja kwogera public ebalabe n'abamu okujjako fenga party ngeni upite tunatuula kati gwe ngo opposition you never nakaluka izo kungwako kubanga bino byonna byenjogera okusinziira ku kyaliwo mwe tubamanyi omunafeeri gwe basudde eri eno gwe mutega it's not our president kyakolebwako lumu kyakolebwa nange ekyo kye nalabako kyenjogera kati bwe basudde eri kyogamba ku bali ababiri ani abakika nti wakiri babakooli tunatwala ono oba mwe mulindiridde yenna gwe basuula gwe mubaka ffe tugenda kutuula nga pate kubanga tetunaba kufuna harmonization meeting yonna kwogera ku ekyo era nze nange ndirwedde epate bwensuulako akalunti tebandeke ate era kwe bali bawuliriza kusimba okusinza bwe twawulidde ng'onyonyola ebintu palamenti ogitegera principle si ye muntu pate yaffe teddukanyizibwa muntu omu tulina ba deputy presidents tulina secretary general tulina mobilization committee tulina NEC tulina SEC ne gundi enda organize zonna endala ziri active tezinafa so tusuubira nti mu bbanga ettono bajja kubanga batuyita nenjagala era okulekera omwami ono ekibuuzo omukulu Ken kimulekere bwenna amaliriza wano nja kudda gyali. Who are the real voters and what do they want? Mukulu Mawu nze no muwa notice bwabanga akalulu kana ekibuuzo nange are the real voters and what do they want? Ngenda kwetaba mu baanukula who are the real voters kati real voter oba natuyita mu buli omu awe gwalaba ali kati mukulu Mawu ye consultation gye yakola yagenda eri mwakyoli mu bamulondo already bakulonzo oyisemu kati nze bwe ngende Bbaale ne mbabuuza banaye mulaba muti ekifo kino bwa speaker gwe waffe kakati ate okimanyi ffe tuba tetubitegeera byosaba kuleveeyo ffe tuba tetubitegeera byosaba mulabira ku social media naye addeeyo n'ayogera kakati ekibuuzo ekyokubiri what is the manifesto of these candidates ambo balinga ba Bishop nawulidde candidate wa Mutenyo agamba tibuno bulinga nga bwa Bishop temu campaign nga banominatinga no wayawo ka speech kati ne tugenda maaso anti kati before wali wayinza obutaba budde obwo kubanga statement gy'owandiise eryo ya kusecondinga kumpi ya kwogerera byonna n'aku campaigningira but before we reach there olina okubanga okola otya otukakasizza kakati manifesto zaabwe ze zino bw'owuliriza ennyo Mawu enga bw'owunzika Mawu ajja kugira mu kifaananyi ky'olanya namulabye ng'agamba Anita is not a true representation of I'm the photocopy nakiraba mu vision oba muki I'm the photocopy of Olanya kakati being a photocopy of Olanya do you emulate what exactly Olanya left on ground? Then Olanya yali awininga 10 Olanya mpozi nga ate minzani tujimutereddeko eno gye yakolera nga deputy jukira ekifo kye teyakubiriza nantula ziwera ndoza 2-3 teyasobola kuzikubiriza kati mpozi nga performance ye tujibalidde eno gye yakolera nga deputy Olanya ate deputy mukama we yamala n'okutulaga nti yalemwa ebintu nenva ne gye nali nkomewo mbiguse anti olaba kati mukama we ngo yamulya kati ate then Olanya becomes the best speaker of parliament on the slogans of Ugandans basiima ogenze naye ebyafaayo bikyalaga gundi senga abaddewo asinga ebyafaayo bikyalaga Wapakablo James Wapakablo yayogerwako nga best speaker forever naddala ku kyokugaana okuliftinga
is it term limit mu 2005 yes kakati nze njogera ku context eriwe ya campaign wapakabulu Wapakabulu by 2025 was not there. 205 he was no longer there. 2005 Yes, he was not there. Pakabulu left in CA after CA. Okay, we shall reveal the literature. Yes. Chenjagala Pakabulu yaliko kiseera kitetu. Katu kite. Yeah, it was 98, 96, 98. 96, 98. Kakati nga maliriza. Mbadde nyinyonyola current state. Nti kubanga kubavuganya tewaliwa awa caption kuwa Pakabulu kwa yume neba wakuolanya. Just merely to achieve sympathy vote. Kakati botunulira Namuganza manifesto ye nze ndi kunyonyola manifesto z'aba candidates Namuganza manifesto ye mugamba manifesto ye license motion bamujjako obwa minister kati naye akomye wavuganya eki oye yamujjako obwa minister kakati boda ku manifesto ya triple A Anita Netamong manifesto y'okusinga mobilization within the party kakati ensonga zino zonna bwe tumala okuzaanalizinga tuddayo wali what would be the actual parliament and then ekyo bwe kiba kitulemye bwe ntunuulira state of parliament today so who fits in today's politics for speakership ekyo Munnayuganda njagalo kimulekera nawe ali ku kamera nkulekedde okusinzira bwe nnyonnyodde ani a futuringa ani a fittinga in today's state of politics for speakership then oyo yenna agenda okusparkinga okuwangula obwa speaker ateekwa okubanga atuukiridde emperor ateekwa okubanga atuukiridde abalonzi bonna naye ebyo byokka tebimala kubanga kakati tulina ba realists ngaffe abantu abagala ebintu ebikolebwako mu butuufu ebikola ki mu buliwo okusinga omuntu okudde eri ku social media avume munne ajjeyo ekivumo onalangire munne twagala abantu abagenda okunnyonnyola ekifaananyi ky'eggwanga nga parliament egenda kozesebwa ng'ejjinja erigenda okubotola Bannayuganda we baagala okutuuka parliament eddeyo ebeerenga endabirwamu buli Munnayuganda mwagenda okola ki okwerabira ate era etuukiriza ebyo Bannayuganda bye bakola ki bye beetaaga naye nga bwendaba kati Munnayuganda nkulekedde ekibuuzo okusinziira bwe nkunnyonnyodde status of the politics today ani afittinga in today's politics for speakership kuba speaker obwa Uganda nze bwe nkomawo wano nja kubanga by the kululiza akawakadda obukonge bwaffe tutandike okulonda nga bw'otuwadde ebyokulondako kale kansooke nkuggyeko omuzindaalo naye kanzigye obubaka buno ate tulyoke abali omukkate wabula muliro dakika 10 zeziise ku ssaawa 5 ez'ekiro kya leero tukyatambula mpolampola ngenda wa mukulu bamwine tutunuulidde ebikunyizizza n'ebikusanyusizza ate tukomewo tutunuulire lwokaano lw'obwa sipiika in fact waliwo ekibuuzo Honorable Tebandeke kyabuuzizza kiringa ekitutwala ku kyetunoonya ti omulonzi omutuufu abalonzi abatuufu be baani oba omulonzi omutuufu yaani etunaba tukomawo buli omu okutunula mu mulonzi omutuufu lwe tunamanya omulonzi wa sipiika omutuufu yaani omulonzi omu awa kibulagiro ne kikolebwa oba eriyo omukisa gwoga nti kampite mu balonzi sebo RDC nkwaniriza neyanze mukama wange yesebo njagala kutwala mukisa guno okusooka kulamusa abatuuliza mwena abali ku Radio FM Nganzi abafunye ebirungi tubasanyukirako bafunye ebizibu tubasaasira naddala olwaleero waliwo baasi etomeraganye ne trailer ng'eyingiraho Hoima ng'akava Hoima mbadde ndaba ku mawulire nti abantu bangi bafudde n'abalala bafunye ebizibu by'enjawulo nabo tubasaasira naye tutulina kyakukikolera ensi bweti bwefaanana naye ku kya accidents kyo ng'eggwanga nga gavumenti tuteebwa kuluma mannyo etteeka lirume oba oliawo tunaleeta empisa mu bavuzi b'ebiduka now ekyokubiri ekisinze kunyiza wiiki eno lyejoogo lya Amerika joogo lya Amerika ku nsi endala
kikunyizizza kumpi na nkya ya leero nga bukya lwe kisinze okunyiza wiiki yonna kubanga bajja ne bakuba abayekera ba M23 babakuba kusajju era omwogezi waabwe ne bamutta n'abakwembeza nga 6 kati bamaze kukuba abo obajjukira wiiki omwezi guli mabega bakwata pulezidenti wa Venezuela kati olwaleero bakidde nga bakubyewa Iran era kiteeberezebwa nti omukulembeze wa Iran ayinza kuba yalugendeddemu ate kikyateeberezebwa kati kikakafu sinabakakasi by'Abamerika ebyo tonaba naye nze nga akkirizamu bwakadugala Pan-Africanism I'm very very disappointed n'ejjooguli y'Abamerika ate kinuma nti fe abaatugavu naddala beeyita abayivu obutiitiizi obutulina tubulabikanga era kati tewali omuyivu ayaga kwogera ku nsonga eyo buli omu atadde omutwe wansi wa kitanda Abamerika benanyuma visa nange bayinza kunkima singa ensi yali bwetyo ne bajjajja baffe tubandiwanye kufuna independence ate ebiseera ebyo obuvivu tewali bw'amaanyi ne gye bayita tekinologiya naye tiyali amaanyi naye bajjajja baffe balwana okulaba nti omuzungu bamugoba mu nsi zaffe njagala kukubiriza abantu abeeyita bayivu mu Africa muno we need to raise to the occasion bajjajja baffe baalya emmere efaanana etya okubeera abavumu kubanga bagamba nti obuteesobola tubukwasa ku nkanaga oluganda onaalunsinza kanyonyola wadde tuli banafu wadde tekinologiya si amaanyi nina omwavu ali enkoko ye nali mu masomo gange masters nasoma international relations bwe twali mu kirasi eya international relations waliwo ekibuuzo whether international law is law kikibuuzo nakibuuza nga nyingira kirasi awo profesa wange Kasaija twagenda kumaliriza niyangamba nti onaaba mugenda kumala koosi eno ojja kukitegeera whether international law is law naye twagenda kumaliriza nga tekyanikuddwa yakufera kubanga bwe tuba nga tulina ekitongole bakiyita UN walabe omwaka ogwayita engeri gye batilimbula abantu mu Gaza babateeka wansi and life went on normal kati olwaleero international law protectinga munene tekwata ku munene kati international law tugamba nti countries don't have permanent friends era biringa byabufuzi they have permanent interests ate America eraga ebintu bisatu one omuluvu gw'ebyenfuna economic interests eteekwa kunoonya ebyobugagga mu nsi yonna ku lw'Abamerika emyaka nga 10 mu maaso oba ebifuna etya that's not an issue. Two, American hegemony and military power. Fe tufuga ensi tuyita new global new world order. Tuba twogedde ensonga eteekwa okuba nga ntuufu. Might is right. Nina ekisembayo egezaako okusikiriza Russia, China naye yingire mu bikulwana kubanga bw'etakikole China mu byenfuna egenda ng'egifukamiza. So how can we weaken China? Wadde tanze kufugula amafuta ga Venezuela katugikupe tugatwale otulumbe. China neesirika anti Russia mukwano gwo katusosonkerize Ukraine ogyogereko tukakanye ebyenfuna byo tubiyingire. China neetunula eri
kale katuyingirire Iran anti mukwano gwa China tunudde eri so esikiriza China yingire mu byokurwana bakuyitana kusosonkereza kusosonkereza so there are 3 issues why America is doing that. One is economic, another one new world order might is right, and the third one to weaken the Chinese expansionism policy and economy. Kati erapo President Museveni wayinza kumunyoma mu nsonga endala zonna bw'olaba buli kiseera ng'azimba ejje ngati waliwo ntalo ngati waliwo amajege mutendeka entakera tuli bulungi kimwagaddeko waffe mu nkole wali akanyonyi simanyi bakayita mu Luganda bayita kanyamunyu kaine colors za white and black n'obugulu butono nnyo katono kanyonyi katono mukulu tebandeke nyamba ke kayunga tekaliyo kaine black and white with small legs, very small animal. Nenkwale katono nnyo kali wansi we katono nnyo bulingo buno buli obwo mbadde ndoza nkofu naye si ye kati waffe tukayita kanyamunyo kati nene enkofu emweru obuntu nga kumi kumpi katono nnyo kati kagenda nekalaba waggulu awo nekalaba amazzi waggulu nga tegagwa wansi bukala bigulu kalaba amazzi nga tegagwa naye bonsamba eggulu lino amazzi tegasobola kuyiika nikabuuka nikateeka bugere bwako nikatatuuka nikagamba okay wadde situuseeyo naye ngezezaako kati equal Iran nibuba nga okikoseza naye tiyakuviiridde kwako wakiri yakkalabudde kubanga there is no fry yaleese obuzibu buno bwonna bwe tulaba obwennyonyi okubanga kisaawe ekyadubayi kyatuse n'okugala obudde bwo bwe yagikubye naye neekuba kata neekuba take neekuba Saudi Arabia neekuba Israel neekuba Iraq kati muzibuuse nyonyizamu wali dwaliro wamu mu Kampala wano waliwo aba specialists ababadde genda bajja kuwa obuweereza mu by'obujanjabi bangambye babakubidde amasimu tebasobola kujja kubanga tubalina bayita mu bwengula wakiri nobwo naamukuba naye at least takuviiridde kwawo but really I'm calling upon abantu abeeyita era gwe abadde ayogera ku byennyonyi n'abadde mbasomako awo nga kata ya suspendinze flights zonna ya space neggalwa eya India neeyimirira entire Middle East wonna nga toyisaawo nnyonyi ate ekiseera ekitali kigere Turkish Airlines nayo yabadde affected. Bahrain, Iraq, Iran, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Syria, Qatar najogeddeko dda ne UAE. Oba oli omusajja bwe bayogerako bayita UN buuli awo yandizukuka ne France yalugendeddemu ko Dubai ya suspended ya France oba oli awo omusajja bayita UN yandizukuka kunga I don't see the omugaso gwayo amaani bo bayimiriza paka 7th March yo no wala kubanga bano bo babadde bagamba second nayo banamanya ebikombala benakumaddi but really it's unfortunate ate ekyo kiva ku impact y'okuwa kwa Soviet Union era butwabeeranga ne Soviet Union America bwe yagalanga kukola bwetyo Soviet Union egamba nti weetuli eyo tututeyo nnyo naye tukomeweeka anti abayivu emutyo katutidde kati asinatya tuyiteyo tukomeweeka naye kinyiiziza tuba tukyalina n'okulonda akalulu katebandeke tebandeke tulina okulonda tebandeke tali mu balonzi alina ekibuuzo kye tulina okuddamu by voting kati ate asetinga ebibuuzo yayebuuza yalese ekibuuzo voter according to you okusinziira ku usenze nkubulya bulijjo simanyi kulimba abantu nze nkubulya mazima gakaawa kumanyi olaba walemera ne ku nsonga y'okudda era nze sinyumirwangako mu nfuga etali mu bibiina erabika n'oludda lwo walusigalako wekka abantu nga beeyongedde kunegattako campaigns owezezza kati gwebuuza bameka bakyalina essuubi mu bibiina by'obufuzi bingi
batono nnyo kale katugende ku nsonga tubabaga nti wakiri tudde mu nkola y'omugendo kikyolengera kinengera saagala mbalimba batuwulize n'omulonzi onavaawo tuli mu byabufuzi tebakulimba tuli mu byaki byabufuzi wabadde awo ba presidential candidates 8 ekyomukisa omulungi bonna bagira mu bibiina by'obufuzi okukakana aba NRM ne bawangula era omuye yalina okuwangula so nga tuwala okuwananya agenda kufuuka speaker ne deputy speaker bateekwa kuba nga bagenda kutuukiriza manifesto ya NRM njirisi wano bagirabyewo kutuukiriza waligambye bagenda kuva mu NRM ekyo bateekwa kutuukiriza manifesto kutuukiriza kati owa DP agenda kutuukiriza manifesto ya NRM ateekwa ngabo Sebandeke bwagenda okutuukiriza NRM ateekwa tebakulimba ekyo kimu ekyokubiri Tebandeke tatukoze bubi atuyambyeko nti agenda kufuuka speaker ateekwa kutunula ku welfare y'ababaka agambye oyitaga ne resources okubeera bwa speaker ate nga naye alinga atandise okwetega era mpulira ekirowoozo ekiri mu ddiiro nti emmotoka kati bazitaddeko 350 z'ababaka resources. But NRM has the, I think, 80% say who needs to be a speaker. 2, mpulidde omulala government ndowooza erina na kyonna terina account percentage ekintu kyonna ndabanga ekyayo anti omwana bw'aba afunye 80% kikirala ng'ali mu kirasi munyu kaliculamu obuyinza twogere mazima nti buli mu NRM obwakufuna obwokutwala speaker then ekyokubiri bato bange bano Basebandeke ndowooza nabo tebakoze bulungi ebyobufuzi lwaki nyina bwe mbaddewo olwaleero ku radio emu mbaddewo n'omubaka nga Tebandeke agambye nti ffe twatusuubira nga banupu tuyinza kubeera n'ababaka nga 15 bali tebasuubira 405 bali basuubira 15 Tebandeke wawada yogera wano era kulagidde ddala nti ebyobukulembeze ebyo bigenda kujja ebyo tebaagala na kubiringizaako we bati basarendalinze bakkiriza. That's why a party like DP and UPC, you must salute them. Why? Mu bunafu bwawe yoli akugamba ndino wasigala omu ensonga yagiyimirirako naye kati Tebandeke bw'aba akiikiridde nupu katugambe kangize bugeza nga nti akiikirira nupu wano submission eyo giwulidde ebadde ki ebadde awo wenti ate yo yebaddewa ebadde awo saba ate yebaddewa suulidde ng'agamba nti fe abanupu wafu wuno azze abakyagenda kutuula anti kyenkugamba kati bwoba okyagenda kutuula kati ate bali abaatuula dda ate kati onayambadde yakubye ne t-shirts onomusanga akyayimiridde awo nga gwokyali awo kati ate ono namulabye ku TV nansanyusa abuuza ba NRM mubadde mumpita wamwe bulijjo lwaki siri ku shortlist. I was very happy about it. Mumba ni muita mwae wa NRM. Mumpita wamwe ate kakati Minister mulamba mwe NRM. Ate lwaki ku shortlist taliko. I liked that. ebyobufuzi munteke ku shortlist. I'm part of you. Lwaki kusaawayo kuli ate munzijjako nti siri naye si mutuufu anti kinkugamba naye ate ekibi ate feno bwe tugamba nti weeri ate nga bamutenyo bagaana nti si ate baba alina kyayagalayo yayeyogeredde yenyini n'amulabye ku TV mutenyo ojja kunzira nteekwa kubeera ku shortlist kuba ndi wammwe kati nange ninze kuwulira ab'ekibiina ky'NRM eri bangoba mu kika ku lwammwe ate nammwe munneegaana kati njagala kuwulira mu NRM boogera ki. But what I know, Prime Museveni lwaki agezezaako okukulembera eggwanga lino okumala kabanga
atera kukozesa ekigambo okubeera nawolofu kubanga akyukakyuka amanyi kweyubula kwaga tebateekwa abazeeyo mu mateeka ga NRM gagamba ki amawandiike tebagenda kukola si bino ebyokulowooza twakkiriziganya no webituuse bagenda kugira etteeka lya NRM eriwandiika code of conduct libulemu ekigamba nti olina kusavinga bisanja 2 ninga kyenengera ninga atandise okukuba tooki gyolaga nga babuuza gundi director ligo what does the law say no actually this was by consensus but the law does not block anybody hey don't be surprised and atenze buli abantu bulijjo buli kifo kyonna kyobeeramu katonga bw'oli moderator try to improve yourself yiga kyotamanyi enkyabo nkoma wano sange ng'oli ngandi mulala nnyo yes so nkubuulira tuzeeyo kati mu mateeka ga NRM kituufu walimu okufuga ebisanja 2 kiina we kiwandiise nono nga bwabuuza ekibuuzo nange nkitadde mu ddiiro don't be surprised ate nga tukiraba kitandikira eno kusekandikye nibagenda kukebera mu mateeka ngaekinga ekyo tikiriimu mukitabaamu muleete civism embago nagiwulira omulonzi omutuufu yani so omulonzi tuba tusaba akalulu tuwandiikire muntu polisi ya NRM osooka ne SEC Central Executive Committee gy'owandiikira expression of interest noteekayo ne kansooke nkubuuze kano nze owa Democratic Party nyinza okuwandiikira SEC ye NRM anti lwaki tugiwandiikira kubanga bano balina endagaano ne NRM obeera mwana wa munju that's what the Mao is saying ndi namwe ndi mu cabinet twatulina endagaano naye ate nga toyambadde nga ffe nga tolina kyambalo kya bugole that's why I say you put your CV there kati in the wisdom of SEC ejja kutuula nange endagaano eno etusiba ekyambalo kino akiina ebimba biyitamu whatever comes from SEC mpozi tugambe nti munjogere nekyambalo kya mukulu Mao nina ekyokulabirako kyenjagadde okigerageranyako nina mulange yanyumiza yakula ne ssengawe abalaguziraguzi leeta embuzi mungagenda nagamba omuntu nti leeta embuzi nga yabitanga yejja okukola naleeta embuzi ng'eyina ebyeru nebya bbulaaka embuzi bagisibanga ku ttale enkuba neetonya langi neekulukuta embuzi neesigaza langi emu kati kyesimanyi oba bajjajja babadde bagala ey'ebitanga bakoledde mweno naye kati ne Mao mpozi ng'oyagala kuŋŋamba nti agenda wa kiragala enkuba bw'enaamutonnyako ekyambalo kiddeyo ku kifuuke kya yeru corporation we bategaana byambalo kati is having a very corporation tegaana byambalo kuba buli omu yamuleka ewuwe and by the abantu tumufangayo kwetegereza ebya NRM bw'olaba logo ya NRM eyo giraba all colors are there all logo ya NRM yes leka nengera red nengera green ndaba white ndaba black tojja kalaba katono obulala zona mwezi tolina manifesto ko wali katabo ngerabika bulungi wa kamera wange unajagala nga siraba orange gwe twajjirako nga fabamba bazitwali ku orange mwali muno iyo wama omulabye bulungi erangi zona mwezi eri kyamwagala yes zona mwezi eri butwali kyankwazi nga tukola manifesto kakakobe kali tekali nga tukola constitution Alliance for National Transformation nga tukola constitution the argument was simple banange tuli mu NRM naye tuvudde mu background za njawulo abamu tubadde ba UPC abalala tubadde ba DP that's when the decision was taken that all colors should be captured ezaaliwo mu kiseera ekyo bw'omusajja yava mu DP ye naye yalaba nti mwali neyava mu UPC ye mwali bw'aba aba mu CP alaba nti mwali but yellow should be dominant that's all but all colors are captured omulonzi wa speaker omutuufu yani tuziwumbewumbe tuva mu SEC tujja mu NRM caucus bwe tujja mu NRM caucus be bana abayiseemu
abaka wa parliament aba NRM. In most cases sekyekola bwaba debates z'ekikeekyo now esindika ba candidates mu caucus. Yes. Kora campaign mu caucus. Now abakulembeze ababaka bonna ba caucus bate bakuba kalulu. Katusubirako ko kabaka mazima na bwenkanya. Ndo kaba parliament flag bearers ba NRM. Kati abavudde mu caucus. Ebisigadde biba byakutuukiriza mukulu. Bate bandeke bayinza kubaayo kubanga bali anammeka kati mwenda around there omu basatu obadde obongeddeko n'omukaaga kale abavayo kubanga bali ogambe NUP yokka kubanga bwekijja opposition yonna eri 78. Okay. Mu basatu kale twagala kumanya tetugenda kuseka n'akamu muli bameka mukulu tebadde musajja muleke munange opposition in total 78 kiva mu caucus NRM ebisigara byo byakutuukiriza mukulu ate nze bate bandeke mbawa amagezi if you can't defeat them you join them okusinga ogenda olino ng'olina kalulu kamu nayiseemu tosanyuseeko atuzeemu ekibuuzo omulonzi wa sipiika omutuufu ye NRM caucus. Yes. Kasita omala okumatiza abo ekintu oba omaze Mutenyongo yanukula ku byakubadde bikwatako eriye byazze nga biddawo n'enkulaba ng'ekalamu ekaaba bw'ojjayo eddoboozi baga nti lindako bw'oba okutaanya tukozese eddakiika nga 4-5 omanyi MPP tuzingeko nze nava mu UID baatutendeka ebintu okola otya toddamu muntu owandiika ku bwino ng'akyayogera noddamu kujjako bwe ba point of information abakulu bona mbasanyusizza obasanyusizza bansanyusizza obadde babadde boogera manama nti obasanyusizza mukulu tebandeke muto wange ayogedde ku resources simanyi we zijjira naye katusooke twogere bwe tuti tulonda sipiika wa palamenti ya Uganda omulimu gwe kukubiriza bamukulu tebandeke sipiika tadibetinga tateesa ekifuga speaker n'okulonda kuno the rules of procedure bamemba ba parliament ze bakola kyova olaba bagaana okukampeininga bagaana buli kimu kyova olaba ku floor wali ba MP banno be bakuleeta erinnya abakusembye ne bakwogerako katono n'olwekyo bwe kibanga kyakunoonya resources ng'ate mu lulimi lwaffe olwawano resources kitegeeza nsimbi n'okuyamba katuuliza okwongereza ku mirimu gye n'okukyalinga parliamentary commission n'okupresentinga parliament international kati olaba ya representinga parliament ono waliwo akantu ayogedde ebirungi n'ebibi kati ebintu byonna ebikwatagana n'embeera welfare y'aba MP biri mu parliamentary commission gyakyeyalinga sebo okugenda ku trip n'ebirala naye n'akantu kano kakulu Norbert Mao yagenda n'agamba nti ono aliko accidental speaker abantu ne bakitegeera bubi kye yali ategeeza tewali yategeka nti agenda kufa kubanga ono yandibadde ajjamu 231 okufa ebeera accident oli bw'ava mu kufa aba afuusa accidental speaker kyekyo kyeyali ategeeza kakati teyayita mu ttendekero lya bwa deputy nga abalala be twali kusoosa kakati ekirala nga bwe njogedde rules of procedure ze mwekoledde ze zibafuga abalonzi manifesto yogedde ku manifesto y'abagundi speaker teyeetaaga manifesto ojagedde kubanga omulimu speaker gwalina okukola gulambikiddwa mu rules of procedure ne constitution ya Uganda mu rules of procedure bagamba mujja kulondanga speaker anaakubirizanga n'omumyuka speaker tagenda kutunda nyanya mu parliament speaker talina budget nti ye nja kukwata nkuwe speaker agenda tateesa na kuteesa wabula agamba olwaleero buli omu dakiika 10 ate gwe oyogera gwe sirika nansa nakakkana ekitegeeza munoonya speaker mwenkanya
okitegedde kakati manifesto speaker teyeetagisa ffe ng'abalonzi era obuuzizza omulonzi yaani article 1 eya constitution ya Uganda egamba nti obuyinza bwonna buli mu bantu ffe abajja okubukozesanga nga tulonda Tebandeke buli luvannyuma lwa myaka 5 Tebandeke ne tumuwa obuyinza bwaffe Tebandeke ne tumwazikako obuyinza bwaffe agenda atuteeseza legislation appropriation oversight naki n'ekyokuna oyinza okukireeta representation okitegedde kati ffe you are our agents muteeka erya agent and principal agent okola principal kyayagala nze nga Kennedy Mutenyo njagala ki njagala bwenkanya nze nga Kennedy Mutenyo njagala parliament etuwe ekitiibwa nze nga Kennedy Mutenyo njagala ba MP abalaga kamera nti beffe ebyo tosabye bingi okitegedde so oyogedde twagala MPR independent nga si campaigningidde nobati ali balanced ate oyogedde akagambo balance nenyimirira wakasomye na ku t-shirt ya Mawen a balanced voice obwenkanya okulaba nti gwe abantu b'ebbaale bwe bakulonda n'ojja mu parliament speaker akuwa akaaganya okwogera akenkanankana n'akange okitegedde speaker teyeetaaga kubeera na siringi emu mu nsawo Tebandeke okwalifying okugenda ebweru ku benchmarking okwalifying okubeera kakiiko kano gwe mulimu gwe so mmwe mukola ebintu ebyo n'olwekyo olwaleero ekimu ku bikulu byoyogedde nga ngatta n'ekyamukulu Bamwine mu mateeka ga NRM temulimu nti speaker ajja kusaavinganga ebisanja 2 ne director wa ligo ow'amateeka mu NRM mukulu Barata yakyogeddeko ne Bamwine ava kukiddamu n'olwekyo nze nva Mbale City James Wapakabulo yali MP wange yafuga myaka 2 teyafuga bisanja 2 Nayume yali wa myaka 2 Nayume therefore erieba practice bwebeera practice oba nkola kitegeeza eyinza okukyuka mukulu Bamwine kyavudde akugamba bajja kuleeta amateeka gaabwe okitegedde kaakati okugenda n'osaba omuntu akalulu oba tomufukaamiridde nga gwe bwewakola mu eri ebbaale Nobert Mao agambye agenda kuwandiika ebbaluwa 2 emu agiwandiikira chairman w'ekibiina ekisinza ababaka kubanga ne bw'oyagala otya tosobola kuwangula bwa iyala tosobola kuwangula bwa speaker ng'abasinga ekibiina ekisinga obungi tekikoze eki so kaakati ono MP under the law of agents and principle Tebandeke agent w'abalonzi baawa abalonzi b'ebbaale baagala obwenkanya abalozi babale baagala speaker agenda waggulu kati bwogenda kutulondera je twatandikidde n'ekibuuzo kibadde ekibuuzo kiri okwanalizinga entunuulira n'embeera ya parliament yaffe n'okulonda nga bwe kubadde nga tuseeko emabega ebisanja nga 3-2 omulonzi omutuufu gola omulonzi yaani alonda speaker omulonzi yoyo mukulu Tebandeke naawe Prose ne Bamwine nange ffenna tulina passport za Uganda omulonzi wa speaker anti nkuleetera nkuwa answer naye answer ejjudde brain power passport zaffe zonna oba twamulonda oba tetwamulonda ziri mu page eno esooka egamba mu linnya lya president wa Uganda tukusaba omuntu ono okole ki omukkiriza okutambula n'olwekyo chairman w'ekibiina ekisinga obungi alina roolo y'amaanyi ate kati nga Nobert Mao kyavudde agamba ne Bandeke ebbaluwa yejja naawe ajja kuwandikira akunnyonnyole lwaki alowooza yasinga omulonzi omutuufu twamufunyedde exactly kaakati ffenna abeetaaga akalulu tugende tuvunnamira era ffenna mu Uganda tukola mu linnya lya president wa Uganda ye fountain of honor Tebandeke akalulu akawaani dropping interest sizo ziveeko kuba omulonzi omutegedde olina wonaamuyita kaakati noono tumusaba kyova olaba muwe eddakiika 2 naye kati kammaleyo eddakiika emu yokka mu kalulu kano akawedde DP ebadde n'ababaka 9
ne Gerard Siranda yafuna obululu kumpi 209 okugenda mu yala nembidde bwatyo kaakati tosobola kuwangula kifo kyonna nga ba MP bonna balonda nga totunulidde mwasinga ne bwobanga nze omugenzi kitange Mutenyu yalina abakyala 6 naye nga muyinza okubaamu omukyala amusingako influence bw'oba olina kyoyagala ew'omwami we oyita wa maama namba 3 oba namba 2 oba namba meka kyekyo ogenda kawani neyanziza omulonzi omutuufu omutegedde ekibuuzo ekyo ngenda kati onagendayo onagendayo omulonzi nosaba ekibuuzo njagala kirekera bannayuganda naye bwenkoma wano nja kiddamu naye nsuubira munnayuganda kyeyetaagira ddala ye parliament of the people for the people and by the people ekyo no kijjayo accountability nti nga parliament evunaanyizibwa ku bannayuganda ate nga ne bannayuganda bagivunaanyizibwako ekyokugamba nti mu NRM speaker tafuga bisanja 2 kiyinza okuba kyaliwo mabegeeri naye kati presidents zikyuse okuviira ddala ku kisanja sekandi yali deputy bisanja 2 n'abeera speaker. Just information. Actually presidency regent ayogedde abafuuse ba speak mabega bonna babadde chairpersons ba legal committee. Parliamentary Affairs Committee. That is the president that is standing. So onzijukira harmonizations ze baalimu bamale banyabuulewo gundi speaker Kadaga bamugamba wali deputy ebisanja 2 netukuleka nobeera speaker ebisanja 2 netukuleka era president za NRM Kadaga yali alina kubeera vice president naye nakigana nagamba I cannot be a puppet njagala office ministry ekoze eno netegerera ngeno speaker yetegerera kubanga aba ahedinze sigadamba kakati president sezo si kyangu nnyo kuzikyusa kubanga zaaliwo kinza obutaba muteeka. By the way, ne mu court je tugenda court kasitesala omusango it becomes a precedent and part of the law. So mukulu bamwine tewewunyanga kyendi okunnyonnyola wano kyemugenda ate okwesigama keero jjanga n'ekirabo kyange wano olondani oli redde okubaka gwe banaaba basudde kubanga tulina kulinda kibuuzo nze bwe tunaaba tumaze okutuula n'okwamonaizinga era nja kukomawo wano mbategeeze nti nze gwe bagenda okulonda oba tugenda okimanyi nti mwatuukiriza erinnya ly'opposition balinga bagamba nti akaka akeeru bwe kamala okugira eri ffe tulina kwenda butereevu ku ludda oluguddu tulonda bulonzi kye basudde era nja bategeeza tetunaba kutuula nga nva waggulu ekibuuzo kisigadde nti who is the actual voter speakership mu bye boogedde kakati buli candidate yenna anaamanya where that actual voter is oyo yagenda okubeera speaker naye nzikiriza ntumireko ku bantu bano era kyogambye nti speaker tabeera na manifesto ekyo si kituufu. Ekigambo manifesto kitegeeza mu kifo kyonna ekirondebwamu statement zokozesa okukkirizisa omulonzi that is a manifesto. Kyemba mpagira oli manifesto etulaga byogenda okukola ono ebyokukola abisanga byateekebwa ngenda goberera rules of procedure anti kyekikusuubirwamu eno rules of procedure eno neno ngenda gikola bwenti kakati anti spearheadinga kubanga any change in that esibuka parliamentary commission kajja na menu mmere gyasanga afuka chairperson owa parliamentary commission. By the way speaker owa Uganda in the context abeeranga mwoyo mutukuvu buli kyayagala so mu rules rule number 7 number 8 asobola n'okususpendinga rule yonna during presiding then na statement gyakozeseza oba ruling gyakozeseza parliament. So mu mbeera eyo saagadde tuwakane nnyo tukole ki speaker abavunaanyizibwa ku ekyo era asobola okukola okujjako waliwo rules ezimu eziri captioned nga zo tasobola kola kuzikola
nako wadenzikiriza namuseko ku kansala Joero speaker wa Kayunga district council agenda okuddako byenjogedde wano naawe bikugasa manya wa wali obuyinza manya wa wali omulonzi omukulu otandikira okulobinga obwa speakership mu Kayunga district council Kabugo Brian Chitimbwa sub county speaker ankutumiddeko ne Malinga Ntalo Michael chairperson Chitimbwa L3 ankutumiddeko mwebale nnyo mwebale batumidde mu musonyi wenze muganye obudde bwebugize naye ani mulonzi omukulu kuba speaker kibuzo nkireke mukulu bamwine zinga ku program dakika 2 tusibulira abatuwuliriza dakika 2 kale nkongeddeyo okusaba ndozo tuyambye abatuulize na bawulira babaka baffe wanga katumbaka bwabanga ali wano nga tanamanya speaker vunanyizibwa bwe kyenkoze ensobi kusembyayo kuba ogenda n'okuba omusumaali nga tokyayinza kwanukulwa newayiriza nekyokubiri ng'omubaka wa parliament simweteefuteefu kubabuulira kusinzira mwarabu bwalaba asaanire kuba sipiika omutuufu ku lwa parliament ya Uganda kubanga omubaka wa parliament tugamba nti asukulumye mu balala bonna kati takyalina ebyandu baddako naye akulaze bwe yali badde kati ye takyalina baddemu bonna abakwekerera yali badde ayogera nti anti ewuwe tebannafulumya naye mulonzi tebannafulumya kandidati waabwe kituufu naye mulonzi aleeta mpoze resources ekyo nzikiriza kale ziwula sembayo bino abalonzi bamenyera bwerere kasita mwamala kukuba kalulu bano tumukyabalinako obuvuna buyinza olwa neteeka eryokujja omubaka wa parliament terisobola kuyita kubanga enkima tesala gwa kibira era omugabi teeseera so tubasobola kusaako netteeka erijjayo omubaka wadde nga bw'abanga takoze bulungi kati ampuliriza omulonzi ayamala okulonda musaba kwata ebirowoozo byo olabe ki kyosobola kukola ekikuleeta emmere ku meeza ne sente mu mpale kubanga ebyo wadde okulonda kubaddewo kati abantu tojja kuba abaana tojja kubagamba nti bonange situlina mmere kubanga tubadde mu byakulonda oba school fees taliyo kubanga tubadde mu byakulonda kino kiseera kyakukola kasita mwalonzi abakulembeze bwe mwayagala ffe nga gavumenti tujja kukolagana buli omu naye gwe ng'omuntu kiki kyokola buli lunaku ekikuleetera emmere ku meeza ne sente mu mpale amiina musule bulungi